oli ne banamukuba kati oli yaguba Nicole yaguba okusinziira ku buntu bwenda bye yekola oli yaguba bwe buzannyo bwe omwana w'obutiiti ku myaka 14 babizuzira bye obutiiti buba bwa kunyumisa tewa bwa kunyumisa bunyumisa omuntu n'anyumamu kaawo kuba n'ekigendererwa ekirala 14 anti simanyi kuba kati ggwe gye emyaka gyonna wagiyitamu paka wotuukidde otuuka wano ku myaka 14 nga toli mufumbo tonna kulalukanga muvubuka simanyi butiiti obwo magezi ki buba wafumbo bwokka kale abawala abakuze kuba abaayira tanse ebikolwa by'abafumbo Pretty Nicole wa myaka 14 maama nga bw'agamba abula ewaka agende wa mukwano gwe eyo mukawempe mukwano gwe ayina maama we maama mukyala buvunaanyizibwa mukyala musiraamu naye omwana oyo mukwano gwa Nicole wa myaka 15 baali basoma naye kakati nga maama oli agamba tujja suza mwana wano gwe simanyi yadde mukwano gwa mwana nge ne bagenda ku poliisi bw'alipootinga ku poliisi maama we oli yajja maama Nicole yagendayo n'agamba waayo mwana eka tayagalayo nga bw'agambye koleki abeere ne mukwano gwe omukyalo oli agamba abadde talaba mu Nicole obuzibu naye nga Nicole bw'ava waneene wake wa maama wa mukwano gwe agendeyo ne yeekola ekigenyi nadda nazza tulo nga n'ekyalo abo abaana ba Nicole kwe babadde babeera bakiyita nsasa ewa chairman Derika Lukwago nawe byabadde gye bakubidde Nicole ewaka gye bakubidde Nicole omuvubuka abadde apangisa amaka ennyumba ye nsasa self contained nga mubabeera ne mukyala we sasa mukira naye nga mukyala we naye era wabinyumunyumu akuŋŋanya mikwano gye mukyala w'omuvubuka ng'akuŋŋanya nnyo ki abawala bakwano be era byebyo ebinyumu by'aba Nicole. Okay, ensonga za Pretty Nicole tuline kansala omumbeja ndagire ono wa bitundu by'ekira abadde kansala ku lukiiko municipal y'ekira era mu kitundu bino mwe byagudde bano be bakulembeze abali mu kitundu ekyo nojja mama ku myaka 14 n'agenda n'abeera wa mukwano gwe gye yasomanga naye kawempe eyo okirengera ekawempe omukyalo oli gye yalaga mama we oli mukwano gwe bw'abeera nga yatwala obuvunaanyizibwa n'amugaa tojja ssula wano nga sitegedde bazadde gy'ova yadde wali mukwano gwa mwana wange munne ye wa myaka 15 n'agenda kwerosi munne gwe ali abeera naye oba ye munyini gwe bakuba Pretty Nicole wa myaka 14 maama nga bw'agamba abula ewaka agende wa mukwano gwe eyo mukawempe mukwano gwe ayina maama we maama mukyala buvunaanyizibwa mukyala musiraamu naye omwana oyo mukwano gwa Nicole wa myaka 15 baali basoma naye kakati nga maama oli agamba tujja suza mwana wano gwe simanyi yadde mukwano gwa mwana nge ne bagenda ku poliisi bw'alipootinga ku poliisi maama we oli yajja maama Nicole yagendayo n'agamba waayo mwana eka tayagalayo nga bw'agambye koleki abeere ne mukwano gwe omukyalo oli agamba abadde talaba mu Nicole obuzibu naye nga Nicole bw'ava waneene wake wa maama wa mukwano gwe agendeyo ne yeekola ekigenyi nadda nazza tulo kati biringi nti omuzadde ono bamulekanga wako omwana n'agenda ne yeekola bibi eno nazza tulo nga tamanya bibeerawo in between naye omwana yamaze kigwamu buli omu n'amanya twafa dda nti omwana yali wa myaka 10 naye bw'omutunulira mu bifaananyi ng'obutambula ddala wa myaka 14 owaayi omwana ayinza okuba si wa myaka 14 naye nga omanye nti Uganda buli kimu kisoboka maama asobola ofuna birth certificate nga bino bwe byaguddewo ddala akakase nti omwana wa myaka 14 naye nga mutuufu ekituufu akimanyi oyo omwana tasobola yes yadde teri kaloolo kato buli kamu kaba kakulu oyinza okulaba nti katini naye nga kakulu nga kakukutte ebbaluwa okutwe eno wakalekayo bbwa so mwana size I think length oba height yemulaga nti muto naye ebikolwa bye bya kikulu n'enfaanana yennyini naye omubiri nga bwafaanana ebbeere akabina emyaka gizo banga gisukkawo zisukkawo ku 14 gye boogera maama birth certificate tusooke tumanye yagifunye ddi yagifuna ddi bino nga bimaze eggwawo oba yagifuna dda yes anti olwo bagamba lwo n'abazadde abamu bafuula abaana abakwe bizinensi ne bamukwata n'omulenzi kuba twali ku poliisi ekira nga maama agamba omulenzi naye bamukwate biki webasinga bakwata omulenzi omusango banga gwa defilement mami sonko nze mbadde kansala ekira ebisanja 3 gy'emyaka 15 nga n'ekyalo abo abaana ba Nicole kwe babadde babeera bakiyita nsasa ewa chairman Derika Lukwago nawe byabadde gye bakubidde Nicole ewaka gye bakubidde Nicole omuvubuka abadde apangisa amaka ennyumba ye nsasa self contained nga mubabeera ne mukyala we nsasa mukira naye nga mukyala we naye era wabinyumunyumu akuŋŋanya mikwano gye
mukyala w'omuvubuka ng'akuŋŋaanya nnyo ki abawala bakwano be era byebyo ebinyumu by'aba Nicole. Kakati bingi nti manyi nsasa nga bwe yakula bw'atambula. Njagala okusooka okutegeeza nti maama bw'aba omwana yamuvaako n'abeeramu ebyo ebibulooka ebyo ebiguruupu ebyo tukkirize nti maama mwana yamuta yamuwaayo talina bwonga nti omwana wange wa myaka 14 bw'aba yalwawo okusoma abeera yatudde P7 naye bw'aba yakeera 14 aba mu senior 3 naye n'amuta n'agenda n'ensi akaabamu ki omwo aga amaziga gaggonda. Olowooza ki ekisinga okukaabya maama akaaba omwana wange muto omwana wange alumizibwa? Ng'era omuzadde kikwatako nange nandikaabye kikwatako ng'olaba omwana agenda naye akomyewo bukomya mwana amubuulirire ebyo byalimu abiveemu okumujjanjaba bajja mujjanjaba bajja kuwona tusabe busabi nga teyafunye kawuka kasiriimu anti waliwo kubanga afunye akawuka naye nga Pretty Nicole tasoose kuba w'oyo omulenzi gwe bamukwatidde nga balina abantu bangi. Kituufu olwaleero gwe bakwatira mu kituli yaba omubbi kati yabananyini musango oyo omulenzi yabananyini musango weewaawo naye nga abazadde abafuula abaana we bizinesi gye bali bangi ne mu bulinde eyo waliyo omuzadde ng'ekyana kito kya myaka 10 naye ng'ekyana kyakulira mu buzigo nga ddiiro oli kyekisenge buli kimu omwana nga yayonooneka omwana omusajja yasooka n'amukwata neyaddako n'amukwata nga bakwata mukwate omwana nga era ku poliisi emisango tegigwayo ne tulabye edda nga omwana yamufuula kyanfuna bizinesi bakwata omulenzi ng'asaba ssente nga bawanga amuta nga ddamu ng'amukwata n'omulala ng'era nga bamuta. N'effujjo lino liba ligenda mu maaso kubanga ekya Pretty Nicole ku luno kyafulumye kuba nti banne baamukubye. Ye by the way before that gwe okwogera kuyinza kuba ki kuba n'abaakubye engeri gye baamukubyemu ne bamuyiira amazzi n'agwa ne bamukuba kiri kitya ababbidde omusajja kusajja gwe kyesooka okutegeeza omusajja tabbibwa nze ndowooza omusajja tabbibwa omusajja yennyini y'abaaganya okunyweza zipu ye yes nga ne bona omukubira Nicole ajja funa omulala ate ye ng'omuvubuka alabika ye kyamuyambye nti omukyala yategedde mujja we nti ye Nicole omuvubuka kyamuyambye we weesanga omusajja alina omukyala omulala nga tamulaganga mujja mukyala mukulu katugeze naye omukyala mukulu n'agenda nga anoonyeza mpaka bwabigwamu nti omwami wange alina omukyala omulala sinakindi omukyala mukulu n'agenda akuba mujja we omwami ono yes atandika okwenenya nti yes nafuna omukyala omulala omukyala wange yabitegedde naye nayambiddwa mbadde nkoyo kukuta kasa yeezuulidde nti ninayo ki omuntu omulala so kati ono mukukuba kyayambi omwami yategedde nti omukyala yategedde nti alina mujja we oli ne banamukuba kati oli yaguba Nicole yaguba okusinziira ku buntuntu bwendabye bwe yeekola oli yaguba bwe buzannyo bwe waliwo bwendabye amudefendi nga full figure adefendinze Nicole n'agamba nti mwabakulira mu byalo omwana vidiyo ezafulumye yabadde ali swimming pool twala abaana out tumadde mwagala yambala eki swimming pool omwana alina kwambala biki anti ku swimming pool era babaye babali video bwetulenga omwana ali mu bibaala mu bibaala eriyo swimming pool nga enteekateeka yaazo n'ekikula kyazo nga n'ebbali waazo mabaala agagali mu space mabaala omwana gyabadde ng'omutwala awo mu bigurupu eyo yalabyawo omuntu omukulu ebbali alaga nti atutte Nicole okuwuga ye Nicole bw'amala okuwuga ebbali batulaga nti bwakkako mu mazzi bwaddako eno bwakuba amazina ddala ddala nga mwana wamututte kuwuga ng'ebyo okkiza n'omwana w'obutiiti ku myaka 14 obutiiti buba bwakunyumisa tebuba bwakunyumisa bunyumisa omuntu n'anyumamu kaawo buba n'ekigendererwa ekirala anti simanyi kuba kati gwe gye emyaka gyonna wagiyitamu paka wotuukidde otuuka wano ku myaka 14 nga toli mufumbo tonna kulalukanga muvubuka simanyi butiiti obwo magezi ki buba wabafumbo bwokka kale abawala abakuze kuba abaatandise ebikolwa by'abafumbo obutiiti mpozi bwo bweyambisa mu bikolwa nga bya abamu babwambala ebyegendera byanjawulo okukola westi kunyuma nga bonolaba omuntu n'ava n'awummula okutu aba ayogera kwongera ku byute ye aba alowooza ayongera ku byute ye n'awummula okutu okujja eno n'akussa eno bwetu n'ennyindo n'eyesiba z'oku magulu anklets aba alowooza ayongera ku byute ye okubeera attractive oba tugambe nti Pretty Nicole yabaddemu embeera ey'emaketinga ng'omuntu oli yeetunze era bizinesi yagikubye abantu mu maaso ne bagimanya
N'olwekyo abamukubidde babayambye muyambe kumwongera marketinga business. Tebamuyambye kuba ye omulimu gw'abadde agumanyi ogw'okumaketinga naye bamukubye lwa busungu. Gwe teri kirumanga mukwano gwo gwomanyi mukwano gwange ow'okulusegere okuwulira nti ate yakwata mu luwombo lwo nga mu luwombo bw'aba alukwatamu ateekayo n'embeera aga nti no eritoddayo. Tegera kuba Nicole abadde agamba omuvubuka oli bbawo ono nti mukazi w'omwenzi bw'oba toliwo abeera mu bibaala bwebityo tambula nange kati naafuna gundi eyo ya omwami n'abeera ng'abeera attracted ku Nicole kati omukyala bwe yabitegedde n'agamba mukwano gwe gwe mbadde mpita owange olimba aluwulirako baluyitaani yali bbaasa gye neesiga. So naye wadde obusungu bwabaddewo ne bano bo kibadde balina okukola abaana abawala bano okulaba nti bataakiriza embeera bwe tuba tugenza ate mu mateeka abo batwalidde amateeka mu ngalo ne bakatagga naye ate ne poliisi erina obunafu bwe yaleeta kati mu bantu kasiyaga nti ensonga z'abafumbo tetukyabikwatamu yadde biringa byamayembe tetukyabimanyi mu byekolereko bwete bwe yagamba poliisi tokyatwalayo musango gwa nnakutte bawange n'omukazi tokyagutwalayo tekikyaliwo. Ate protect side ya child and family protection unit by'abaana omwana yaganye weebwe obuyambi taata yeganye omwana yaganye so sente omwami bamukwatidde neteeka lyava nebifuluma n'abako omukulu Freddy nayogerako nti mugenda mu kkooti omutubanyiza n'omusiba era waliwo n'engasebwebwa singa bakwata byaliwo dda bambi byaliwo dda nga batandika okugamba bakwata ne muko omusajja osasula nusu lukaaga ndowooza olaba okunafuya awo abantu ne baganza okugenda mpaabira omusajja gwe nasanze ne mukyala wange waakiri kamukube najjolo ate kati yo poliisi yabijjiddemu ddala enta mukyala wo muwase mutwala omwanjule mwekuba embaga mubeere mwesigaŋŋane ne kasita abeera nga nafuna gundi eyo ey'okutandika okwenda n'omukwata poliisi ekyabiwulira ebyo tebakyabiwaabira. Naye bwenzirako ku sayidi endala olowooza kambuuze gwe mwennyini gwe singa okwata omuntu n'omuntu wo especially kati nga olwekya political wekyabadde naye nze nkubuulira kino nkijja ku ntobo ya mutima gwange nfaafaagana na mwami omwami oyo yava gye yali nanfuna nankwana era yava gye yali n'agenda akwana oli teyetamwetungangako kati ekyo kireeta mu mbeera nti si mukwano gwo tomukutana mukwano gwo ne waba mukwano gwange nga amanyi nti ono omwami wa gundi mukwano gwange ono bw'ateekawo embeera esikiriza omwami wange naye yeefugeko sage amanyi nti ono mukwano gwa mukyala wange mba ngenda kuleetawo obutabanguko eryo libattemu omwami mukyala nze bwe mba sisse mwami nja kutta omwana w'abandi oli abatasobola fuga busungu so bw'okwata omwami wo ng'alina ne mukwano gwo tugeze basanze mu nnyumba nga bwe boobasanze ng'olina kofafagana na musajja bw'oba olina jambi otema musajja ofiirwa ate togamba ku mukwano gwo n'omusajja ofiirwa musajja bw'anaava ku mukwano gwange era ajja kugenda ku mulala ono ye mwami omukulu ovumula yaba tateredde mbadde manyi nti omwami ng'egyoba omwagala olina okubeera naye oli yinyiza kugamba nti yambetrayinze naye omwami ono obadde okimanyi bulungi nti oli mukwano gwange bwe tulinnya mu kimu wandyagadde kwali distant naye mukwano gwange gwe omwami wange then gwe gwensalira omusango lwakuba nze era sikuba okola otya ologa baloge era siroga okola otya nsirikawo okusirika ne kuvumula kibagamba oba tofuuse fala nabanga wabeera fuuse fala onaamanyirwa bumanyirwa sikuba ne boona omukuba abatulaba era abatugoberera tulina omumbejjandagire omumbejjandagi omu bw'ati ono kansala abadde ku lukiiko lwa municipal y'ekiro okumala ebbanga Nicole we bamukubidde abasinga obunye mbadde munoonyaawo ono amanyiwo bulungi nnyo ne area weeri kiri mu kitundu ky'ensasa byonna ebyaliwo so tugeza kulaba nti tukubaganya ebirowoozo wano nawali tulabe ekintu kino kitya kitambula kitya naye nga tugenda mu maaso omumbejjandagire olowooza abazadde nabo enkuza y'abaana tefuusa obuzibu okulanga abaana babeera bwe batyo bwe batugamba ddala Pretty Nicole alina emyaka 14 naye ng'ebintu abimanyi kumpi no bisinza ggwe omumbejja olowooza obuzibu businga vaawa obuzibu nze ndaba businze kuva ku single parenting olwaleero omwana Katonda yali yatonda omwami n'omukyala bwe babazadde omwana bamukuze babiri
omukyala bw'akola ogugwe taata n'akola ogugwe omwana agenda mu maaso naye emirundi egisinga omwana kasita akuzibwa omukono gumu oba gwa maama oba gwa taata weesanga omwana tavuddemu bulungi ffe we twakulira ng'omwana bw'aleeta omuntu omunene maama ng'atukubya biziŋŋoonyo ng'atukubya biziŋŋoonyo ebyo bye bayuzangako endagala nga dadi alina oluganga era mu lutunulako luli wali mu nsonda kitegeera kakati nga mami akuba gwe nkyakukubya byayi neerinda kitaawadde n'omanya bulungi dadi wajjira dadi oba naamugamba kino giwunye naye kati olwaleero oboggola n'ofuuka embwa eboggola nga teruma mwana akumanyiira yes then nekisinza okuleeta ekyo byekubeera nti abaana baffe bakulidde nnyo mikono gy'abakozi ffe ne tufulutuka nga genda kukola omukozi oli yajja kunoonya kikumi kyalina mwezi kuggwako tagenda kutuuliza mwana tagenda kutuuliza mwana naawe yandimutuuziza nga maama oba taata ukeera genda kukola olwo ekisigadde okuyambako bw'aba ali mu ssomero giba mikono gy'abakulu b'amasomero basomesa so omwana n'abeera nga tajja vaamu bulungi katonda baba takwatiddeeko ate waliwo abazadde okuba nti babeerawo n'abaana ne n'amanya nti omwana wange oyo gundi yamwagala ng'okira naye ng'omwana nga muto naye nga naye ayinza okumwongeramu obukulira be nti omwana oyo afuna ssente ayinza n'omugamba va ku oyo wa booda naye olwo ogundi balina nga gwayogera naye mukulu munne muwala mukulu nga mwana nga muto tugambe nti abamu ebambeera abamu balubulubu butamatira kiba ki oba kati kya Prince Nicole bwekitunuliranga bwe kiri kyetugezaako kuba nga tutangazaamu olunaku olwaleero ebbanga lyamala nga tali waka toyinza kuŋŋamba nti maama abadde tamanyi ebimu ku Prince Nicole byabadde akola ebintu adde abipostingira ddala ku social media kwe bitambulira maama alabika simanyi oba abadde n'essimu ya museereza WhatsApp museereza alabika tabadde naye bw'aba abadde nayo fine naye ate era ayinza okuba naye omwana nga si friend wa Nicole ku Facebook ne ku WhatsApp tuba blockinga bulijjo nga tosobola kumfolowinga ekyo kisoboka naye ate emirundi egisinga era omwana ono bw'otunuya Nicole ne maama kirabika era maama naye tayawukana nnyo na buyisa bwa Nicole manye emirundi egisinga abaana abo bakoppa nnyo ffe bannyaabwe ffe nti ennyonyi enkulu yeyigiriza ente okubuuka maama oyambala otya mu baana oweeyisa otya ofulumya ono oyingiza ono ng'omwana alaba osuubira mwana oyo okubeera atya aba akyakukaabya nnyo bw'aba Katonda takusaasidde naye nze nsaasira Nicole ng'omwana ebyamukoleddwako embooko ze yafunye kamyu gwe bakubako ku kibooko nga bamaze okuyira amazzi tusabe busabi ajjanjabwe asuuke tusabe nnyo abeere nga tanafuna akawuka yeetaaga rehabilitation yeetaaga counseling ey'amaanyi akyali muto ne waba si wa myaka 14 naye era akyali muto okufiira awo then ne maama ono omwana we bw'aba awulira akyamwagala amukomyewo ewaka addemu abeere omwana akutuke naye oba si ky'omwana nga baba awulira ye akuze afumbirwe ave mu ebyo kuba kyamutuusizaawo kwagala musajja afumbirwe afunira lumu omusajja lumu ayinza batayagala ng'ayagala abeere ng'akyusakyusaako ayinza okubeera nga ye bambi emyaka gyagimanya emituufu maama lwakuba kino ekyekwasiza bw'aba awulira nga asuuse 18 afumbirwe abeere n'omwami we naye gw'anaakubira abalala okay ensonga za Pretty Nicole tulina kansala omumbejja ndagire ono wa bitundu by'ekira abadde kansala ku lukiiko lwa municipal y'ekira era mu kitundu bino mwe byagudde bano be bakulembeze abali mu kitundu ekyo